tusanyusa okulaba. Nze nsinze bwana Kalyango. Obulamu butambudde bukya 224 ono. Njagala kulamusa mikwano gyaffe tuli mu buwambe. Bakyaba gye tuli mwami wa mwami Museveni. Era tukola buwambe. Abamu tuwaganyala waliwo ababunyumirwa. Nga mwali ali mu buwambe anyumirwa. Sinzira munnange buli omu waali. Neddala omuntu abeera mu kkomera. Nalewaka musimu n'oto n'afula n'okulota n'aloota. Nali mbalabyeko. So bw'ogamba ku standard ya Uganda tuyinza wa tuli waddeko naye bw'otusa ku sikere y'ensi yonna bayinza tuddusa mu ICU tuli bubi tulinga bw'olaba omulalu ng'alya akawunga kaze kasasiro talwala naye gwe genda gwokalyeko kakati tuli balalu tugume bugumi oba waliwo ekyokukola okugoma kikola kya butiitiza ate kya bukaafiiri buli nnaku olina kwerwanako kuvamu eyembera kibi nnyo okumanyira embeera embi seeka omu yatugamba omwaka ogudde n'agamba mbwejjana y'omwavu kalinga katuli lujja kuba lutala okuyingiramu mukwano gwange omulala n'ansomesa nampa ebintu 3 abantu 3 bayagala mpalane mu nsimu era buli lwe nfuna omukisa mbabuulira abantu b'olina okuwalana nze mbawalana nange baŋŋambe omuntu akwagaliza obwavu ekyo kisonga nkulu omuntu abukuteekamu ye wookubiri n'oyo akuyigiriza okumanyiira obwavu akwagaliza obwavu abukuteekamu n'oyo akuyigiriza obumanyiira mb'okutambuza ebigere ng'ogenda kiri nnomo okusiiba enjala kiri nnomo nti abaana bo okubasasula emitwalo ebiri nga buseera oli mu puliza alaawo kiri nnomo gamba gwe ebintu byonna kiri nnomo okulya ennyama ng'ogirya ku mbaga na ku lumbe kiri nnomo okwambala olugoye ne lukufuuka nga ddiba batandika okubanga era olusambu bagenda n'alowooza nga abagula zi katoni ne balowooza mbu nabo balinga bo ndaba nga ne guno yambala emu nange ani akusesa genda ewe bw'otaasanga yazoozezza nga ziringa 2 anti nga ye ayina nnyingi naye nga zifaanagana bufaanaganyi nedda mbwali naawe bw'oli kale mwami Museveni ampiseekaawo ne muluka 68 kati agumira yakola ziba zikuba basooka ne batuyimiriza nga ye ng'ayitawo kakati mbasiriknagamba baaba kaleka olaba kakulabula wunajja nga nti eyemu newayingirira mba ngenda okulaba nga netoyi yiyonjirabye mba ngenda okulaba nga nedwayo yiyonjirabye nga ngenda okulaba nga naye amasimu ezikiza amasimu agaffe nga yiyonjira eringamba soka obuze ku balabi baffe babuulize ddala bannayuganda tebetaaga kubuuza balinga bali mulumbe timwasuze mutya Maka asese ye maka alabika embeera bw'agiraba gwe muyindeko olwo bali mu kima simugee bali wa kimanzi ne batwalayo kasaafuuse wa wano ndizibira bwenti olumala omuli obwandizibwa bwenti ndisonda kuzirimujjayo amina KAIJA wiiki ewedde awo gye tukubye omugongo lwali lwa 3 ekiro amawulire ne galaga nga omubaka abadde akyali mubaka Cecilia Ogwalo avudde mu bulamu bw'ensi buno mu wiiki gy'amaze ku nsi kuno nga mufu bannabyabufuzi bangi naliko ne ku TV n'endaba Prime Minister omukyala Robina Nabbanja n'abavubi ng'alaga nti omukyala Ogwalo Cecilia babadde ba mukwano nnyo nga n'obwolumu bakwata ennyonyi ne bagenda bonna mu bulwadde nga oba bagenda bafulumye mu nsi muno ne bagenda ebweru mu malwaliro ne omukyala Nabbanja bannabyabufuzi bangi ab'opposition n'abatali b'opposition Prime Minister ng'ali mu kwewaana akulya emirimu gya gavumenti tibagenda ebweru mu ddwaliro yalina omukyala omugenzi nedda nga naye bw'aba alwaddeko bagenda ebweru mu ddwaliro kugamba amalwaliro ga Uganda bagazimba bweru
oba busobozi wetayina beti kami atugamba balwa nkubira mu Museveni nga basasule bagenda by the way mwakitwala obino kyali ayogera kyali kituufu era tulina oyagambye tugende ebweru muki eddwaliro abanabafuzi bangi bavuddeyo ne boogera ku Cecilia Ogwa ng'abadde omukyala akolagana na buli muntu mu parliament omwo n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bali ebbali abadde weefudisi oli weefudisi era nze nga mbadde assigning empapula ku ssaawa eno okubuuza Cecilia Ogwara yabadde atya no Cecilia Ogwara buli omu abadde amumanyi n'abatagobera byabufuzi olina kubanga oli mujega nnyo kuganto batoba nti Cecilia Ogwara tomumanyi gwe kati oba omanyi ki bwe abakazi mu Uganda olaba omanyi nabbanja nene otamanya Cecilia myaka kyengana 16 yes bwe twali abato bwe yagenda n'ateekawo platform eyakolera campaign semwogere waliwo akayimba kaali KAIJA gundi Russell MC akakubanga nnyo Cecilia you're breaking my heart akali ngakamukubiraga nga buli mwaka kubira ki Cecilia so Cecilia abadde mukazi mekete abadde wambala era agaddewo ekisanyi agaddewo essuula y'abantu abayimirira nga toyinza bakanga ng'era ne bagamba mbu atidde aba akulimbye kuba Cecilia nozanawo nkwesimbawo mu gw'ekinaana waliwo omusajja kojja wa Honorable Tono Oduru n'amuwangula naye nga okumanya nti yassaawo fight UPC okumukubagiza nemufuula assistant secretary general nga kuba yalinga deputy secretary general yategeeza nti mubona bonna abaagwa yego bajja nga bagamba omuwala kuba yali muwala awo bagamba ono omuwala ajja kufuuka ensonga era n'abeera deputy omusajja gwe bayitanga Luwuliza Kirunda abantu abasomye ebyafuwa tiwetakuba nti waliwo naye abasomye ebyafuwa bya Uganda tosagamba erinnya Luwuliza Kirunda osomye ebyafuwa byagamba tolikola ki toliwulira oba tolimanyi so mu 93 n'addayo awanyumiza kubanga ebiseera bonna basabira nkadaala kamu nojja aba MP mwena abeesimbyewo baba electoral commission yateekangawo akadaala si bino mbu wabadde eri muno n'omuvuma nga bw'abeera tosobola muvuma kweganga byoyogera omanya luwa bagenda bikola ki akati era abamu wajjangala bwagizi bwo bagenda okuvaawo nga ate bawagira mulala Cecilia bwe yakwata omusindano asooka n'atulika n'akaaba nagamba abasajja bano wowe nyabu abasajja ebizibu by'eggwanga bino byonna bye tulimu basajja babikoze eki tugenda kuteekateeka constitution esalira ebizibu amagezi naye ababireese bali wano naddamu n'atulika n'akaaba bwe yakaabanga n'abantu bakola ki bakaaba n'agamba n'abasajja bano basooke bawummulemu entalo bwe zibaawo ffe tudduka abasajja bafa ffe tubonaabo nga nannyonnyola ekizibu omukazi naye nga bulwagira bwati bwatulika n'akaaba n'ensi n'ekaaba abanamuyira akalulu n'ayingira mu palamenti era n'abeera w'amaanyi nnyo mu kulwanirira ensonga z'ettaka ensonga z'ebibiina by'obufuzi tubizeewo kati kubanga baali babiggalira era embeera ebiseera ebyo walingawo ababayitanga ab'ebibiina n'aba movement kati nga opposition yitibwa waki wa bibiina wona ekigambo ekyajja kibayita ab'endowooza era ab'endowooza nga tegeera gwe endowooza ewakanya Cecilia n'ensonga ya federo era yawulira bubi omugenzi Saabalangira Besere Mulondo bwe yakatema
nayogera ebyengalika ebitakwatagana n'alyamu federo ki olukwe. Cecilia yagikola ki mu 96 nadda mu parliament. Cecilia n'ayagala ndozo ogenda okufuuka era mu 96 n'asabira neegatta ku task force ya Semoge ne banoonya akalulu. Wakati nga campaign yakutta akati kuba kwolonga aba northern kati rubeegase n'abemmanga naddala Abaganda kati Museveni n'akiwulira ne baleeta obulango simanyi obuwanga biki kakati ne bajja ne balimba Cecilia nti Obote ali Nairobi akola ki akwita ayagala kwogera naawe kati ebiseera zibaba phone tezaaliwo. Cecilia aba alinnya bw'ati ennyonyi yamubba ekifaananyi. Cecilia agenze kuteekateeka amadda g'Obote akalulu ne kakola ki ne kafa naye akagamba obwedde omukazi ono okwegatta ne Semwogere endagaano yaabwe yakupambwa mbw'asembere na Kisuumu tali wala ne ku lunaku lw'okulonda ayinza okuba nga ayingidde. Kati abajjukirako omuntu amadda g'Obote bwe radda mu 8 yayita Bushenyi baagano kayinza oba agenda kuyita ki Nairobi. Kakati mu myaka gya 21 awo n'ayagala okulembera UPC. Bwe yagenda Obote yagomugoba bugobi ebyo ndime kunyumiza olwala ebyaliwo nga nzikiriziddwa okubinyonya naye n'amugoba kubayita Presidential Police Commission ya UPC mwalinga ne barwanya laali. Kakati tutandika tuli nabo tutandika ekibiina kya FDC era nga gye bali wansi naye tebeegattirawo. Yes, Babeni Wacha kati mu 2011 nga kalukawede Dr. Besigye gwe yali aleesenga leader of opposition. Dr. Besigye ajja Cecilia nga gwayagala okuleeta ali mu UPC neda olwo yajjidde kadi FDC yajja ku kadi kubanga awo mu 2021 yesimbawo kati bw'amala okuwangula mu ekyo ekisanja gundi mwafiira Obote kati bw'akomawo 2006 akenajja kakati akena ng'ebirungi abalango we bajjukira Obote byabakolera ne bakuba gundi akalulu Cecilia ki akalulu ne bakamukuba kakati ne batema muno za wayitawo wa myezi ne batema district ne balewa district y'Eddokolo n'agenda ne yesimbawo ngawo woman MP babege yalinga yesimbawo mu constitution kubanga avuganya n'abasajja kakati bw'ajja kadi FDC Dr. n'amugjayo afuuke leader opposition kakati bw'amugamba kuba leader opposition abe FDC abaka parliament n'abalala ne bagamba nedda sebo olimba ono yakajja atuleka atuyita sesewe mbulwosiramu kasiro ogende mimbali nenga tebali batuufu era Cecilia ne bakyusa ne bawa Honorable Nandala Mafaabi abaddeyo commissioner n'ebirala nenza abadde mukwano gwange personally ng'omuntu Mulango yali mu generation eyo fenga tuli bato gye twatulanga ku parliament okulaba parliament naawe n'owulira kubanga era avudde era ng'eyo ne Babeni Wacha ne Dr. Ekule Park Okelo Gutumoy waliwo omusajja Omaratubo Dick Nyai bali nga ba group nga boogera kati bogattako n'abavudde mu bitundu ebirala nga naawe owulira ababaka baki parliament nga ne boogamba ntamusasula biliyoni ogamba ono agisaana M7 kyazze alwana okulaba nga abo abantu abakola ki baggwawo juzi n'abadde ndaba lisiti y'abaka nga balina constituency emu gye baagala nga bawera abaka abantu 30 nogamba abaka ba parliament baagala ki kubanga waliwo essaawa zino wali badde ndoza kubi mu Uganda yonna nga teri muntu ayagala ababaka ba parliament nga simumanyi kubanga olina okubaako levo y'okumanya y'okutegeera y'okujaga oyo bwanajja mu parliament banaamuwulira naye akati osanga ali awo kapere nga naye awulira ayagala bwaki
kubanga mwai Museveni agufudde ng'omuli obeezi ensiimi n'ekyasinza okuneewinsa NRM okutulagira dda nti balinga Walumbe ate etya omanyi Walumbe yatwala babiri abalungi kati badde bamanyidde abaabwe nga beegayira bwegayirizi bantu baga temumwogerako bibi bannaye si twogera omuntu ng'afudde mu Afrika kati balabyeyo n'omuntu gwe baagala sebo ne bawamba omulambo nga tebakkiriza ne opposition kubako kyakola ki nga bakugamba oba nteekateeka za mugenzi no tezaali ate kiramba kijai kyali kya bakituula era abali mu beating bagaba FTC tebajja kwogera aba UPC tebajja kukola ki kwogera mpulira kati bapanga n'okulaba nti muwala we bamukomyawo agira kaadi y'NRM naye bayinza okufuna omuswiba mwana n'agaana ogwagwa egundi eno gino ono minisita ono omwana gwe yakuba amanda aliwa minisita wa Oyamu North Oyamu yagenda mu by-election omutabani yamukuba akalu so abantu berango abantu b'engulu eyo bw'ogendera okunoonyereza ebyafaayo bya tebeetiitira nga ffe wano mu Buganda tebaagala ate baba bakimanyi ne bagenzi baleetayo embeera y'okwetiirira kubanga nabeera olwo ne gamba nti ogera abaka bataana bava mu North bakubula bayinza okukobola ne weesanga onoonyeza baminisita nga nti minisita si mubaka kuba aba tebakyakola bubaka babeera mu kye bayita collective responsibility baba tebakyateesa naye n'onoonya ababaka abayimiridde ku ki bw'obuuza omuntu eyadda mu kifo kya Rigano okumu olwekyasamula guuni wamabirawe yali omubaka ng'omuyo naye kati tokyamukola ki oba mufuula minisita kafuse ne bakola ki ne bakajjamu n'abalala obasanga munnanga ate kiki so embeera kine so siza twagala okumusaasira kusaasira famire ye n'abaali bamutegeera nti eggwanga lino kati limulamu abakazi abo nyina abawala abato bemmanyi abali baddenga ye waliwo abawala babiri abawala waliwo omuwala amuyita Robin Auma ava otuke waliwo omuwala omulala amuyita Florence Lalam district councillor Gulu City nwabawo ne Lalam omulala mu district waliwo omuwala amuyita Helena Omodingi ava Teso n'omuwala omulala bamuyita Cecilia komyawo linnya lya Cecilia waipisi kati bamwe bami basize balemedde politics bafuuka ow'essente abamu beesanga babulidde mu kifo kakati olona yakiring ne Cecilia n'oyo gegambe Robin Auma kati bali nnyo mu civil society n'ogana bagana kakati agabuuza tuyingire tumalako ku zino ssente n'agamba nti bakyawulira bw'omala okwogera naye anti kakati omaze okwogera naye eyo mimiro gituluma kakati n'obuuza gwe abayitayogera emirimu ng'osirise emimiro gikuluma gitya abadde ayogera nzige mwali wadde ekyokunywa so kyekyo yeyo mwai Museveni wakkiriza politics okukkakana okwenkana bwekotyo nti abantu bakibulamu okulaba nti abayambye ennyo okuba nti bebakulembera abamanyi ate ekizibu kiri nnyo mu Africa ne mu nsi ezifanagana ng'ezaffe ne basirisa bolowooza abaali saanidde okugaba obukulembeze okubaganya ebirowoozo ku nsozi ezimu eggwanga mu bintu byoyogedde era abantu boyogedde ogenda okuwulira amannya gonna g'omenye g'abawala g'olaba nti basobola okuba nga baaliyogedde wano mu Central sirabamu n'omu waliwo akawala ka DP kava saidi z'Entebbe ansonyiwe ajja kugwa ku vidiyo eno ng'erinnya eridduse naye buli nkasa gankagamba oli mulungi naye bambi sasa akwesima ono akola ki n'ayitamu kubanga ssente tazirina kyembadde njala okubuuza ku ekyo nti mumanya kale mumanya g'otumenyedde oyinza okuba nga otumenyedde amannya 10
mu central otumenyedde mulimu yes okyagedde nti kitwalawo ebyobufuzi byaffe wano mu central naddala ate nga gwe musingi bwebuba muntu gwe mutima gwa Uganda okubeera nga ebyobufuzi byaffe byonoonekedde nnyo wano okubanga abantu abasinga tebasobola kuvaayo ne bayimiriranga bo bayimirira kuba nti ssente weeziri no kibi nnyo mutabani wange yageze n'afuna nnya teva naŋŋamba agenda buddo era application twagitaddeyo bagenze kulaba ki nembuuza lwaki buddo naŋŋamba ogenda e buddo kikwanguyira okufuna emirimu kubanga ayagala kufuuka engineer civil engineer nagana okufuna emirimu kikwanguyira kubanga abasalawo lwaki ku ssomero basomera ki buddo so nti amasomero agaali gateekateekebwa okuteekateeka abakulembeze galaka gakyusa amaaso anti era ne curriculum bwotugenda okubalabala ne subject yali esomesa ebyobufuzi yavaawo zo zivuddewo yesu era ekyerimuga agaali badde gabateekateeka abakulembeze kakali ne bagenda omaye ofuzi wamusomero yabyonoona yamuyita komanyoko politics wakwevuma olinga gundi bla waliwo omwami gwenze naye agenze naŋŋamba nti abantu bangi bakumanyi naye nagamba ekibi kyammwe ekyeyofuzi mbw'osanga ne gw'otasaana kumanya nga teyagala gw'omumanyi naye gwe n'otamanya naye nga luyaliye ye alina okukumanya naye nga akukaka olw'okuba tomutegedde ne kimunyiiza nomwakali naali kutegedde ng'okola ki nkutegeera okuba bukubi tikiki olina okubaako kyokola ekikufuula ow'enjawulo nkutegeere kaakati abantu abo be baali bateeseteese omanyi waliwo omusajja bamitanga Socrates Socrates yali mugezigezi nnyo kati olunaku lumu aba alina ekintu kyabala nga kiganye babalya nkutaakono ne bajja olina amukoonako nti waaye kabaka akuyita kale kanzije akyagikatanako kabaka akuyita kyalina kyemmaliriza no kamala okkimaliriza kakati badda battamutte kabaka akuyita bw'anyoomya ataki kabaka njogere n'abantu bangi bakanso mpanga kola abantu nakati ngenda abantu banvume tobuuza tonya mwenge nabirwamu yali ki ojambulisa waggulu omulimu gwe tugendamu eri mu maaso si gwa kubuuza kolera abantu si gwa kusiika kufumba buugi ku mukolo si gwa kwebuzaabuza mbokkiridde mu ntaana mulimu gw'abagezi tugenda kuvuganya ani asinga amagezi waffe myenfuna tugamba nti ebyobugagga tebimala kitegeeza bweba tebimala byakuvuganya geyinza okuyita national cake kati okugifunako olina okuba nga oli mukugu nali njogera n'omubaka omu wanga Kivumbi nambuulira biki byasobodde okukolera ewaabwe mu kisanyi ky'olumu yafuna oluguudo olwolaba oluyitamu olwo eddwaliro egundi ki ngaakulaga nti bwembala ababba eri nga baagala okuba mu budget nga musooke muteremu kino oba omumpisizawo kino ekyange gwe twalita okulamuza byategeeza olina okubanga enziba gye babba tebabba nga bakondo babbisa peeni katoga nti mwembalaba zino temugenda bino bikola naye nze newaffe kolaki kiba kitegeeza nti olina kubanga oli mugezi okulaba ekyo kaakati nesi Muyanga Kivumbi si gwojja okusanga abuuza buli alabise era amamuyita yeewulira ali arogandi ki naye gwe omulimu agukola abali ku ground balaba nti alina kyatukola yes omulimu agukola kubanga osangayo balanga bagenze kuziika mwamulabye ku mufu egindi mwamulabye ku dduwa egini bwe yalabise ku mufu ye yataddeyo omufu ye yakoze atya mbadde omulimu gw'omukulembeze kulanga abantu tebafa okuva lwe twakuwa akaluto ddanga kubanga ekyali badde nga omukulamu gw'omukulembeze si kuziika sigaba mabugo kulaba nga tulina amalwaliro tulina amasomero tulina enguudo abantu ne baba nga tebakola tebafa naye akati oli n'abagamba mbu yasawo n'emmotoka ey'okutwala emirambo
era buli abafiiriddwa ekitegeeza yeeteekera bakola bafa. Esowani simanya za munno mukabi amasepiki nze wange mujje mugakime abagenda okuziika kakati awo twakola ki so ntuwoza bene nti aboolaba abali wano waliwo abagezi bangi bitumanyi nenge ebyobukulembeze n'okubyogera tibagala byogerako kyova olaba nzibu waliwo olusi okugamba nti gundi ne gundi oza wona nga wasoma naye nsomera bangi so tulabanga ffe abayonooneka ababavaamu netudda mu bino era bakwita nakwesaddaaka bwakusemberera bwatuuka yali badde ayagala okusemberera no nyina gwe nakola appointment mumala ebbanga ddala lwagira nga ngumanyi ntya okwogera naawe bayinza okungoba n'okunkwata nedda okungoba batya kubagoba ku biro yinza ku birimu kubanga bali mu bitongole eby'amaanyi yes naye nga olowooza ebirowoozo byo mbyagala bw'omusaba ku mukolo nga mulaba awo n'omulanga anyumya naawe bw'omuganya akulaba nga kimufuukira okukulaba akadebere bw'aba atya okukulaba kyolegera naye tasaa kwesaddaaka kweteeka yalakule ki alabwe so yeye gundi yeyereese obuzibu wano so balekedde abantu abatasaanidde bakulembera babakulembere era nnyinza okukulaga tugenda buli constituency nga nkulagayo azaalibwayo ne gundi bamuzaala wano nti eba muzaala awo egundi omuzaala awo egundi waliyo gundi egundi waliyo gundi naye nga gatombulya saagaana kubisembera tayagaana kipande kimusembereko era bo ne TV zemulaba tebakyaziraba balaba emikulu gya Netflix zebabeerako bw'ayamba nnyo politics talaba CNN gule eyo gyali era omusanga abantu bangi bagenda nga tabawuliranga nako lwaki ebyo si byalaba obulamu bwe yabuteekateeka kulabe babaleka mukafiiremu naye nabagamba embeera gye mulese egenda kubasanga mukwano gwange yambikidde omuntu era bagenze muziika bukomansimbi omukyala yadde yava ebweru natandika hardware ku Salama Road bamutemyetemye ne bamutta bamulumbye wakolera kali walina hardware emabegano zawali amayumba angola za sasfira avuka abayingira bakaba ku musanvu gwa kiro tebamanyi kye bakola kali nga basubira balabika baga omukazi onalaka ina kasente muno kali okubanga olusa bamanyi bafaanana kati nga bayina kutta ne sente bazitwala kati gwe bw'olowooza mbu oli bulungi gwe oteredde bali abali obubi bajja kukulumba bw'olowooza enjogera egamba nti abagagga tebeebaka naye ate n'abaavu tebeebaka no kyetera obbaga nti abagagga temujja kwebaka mirembe ng'abaavu enjala ebaluma era nakibagamba nnyo ne mu covid nti lockdown tebagiteerawo nti ewonya obulwadde bwa covid lockdown bagiteerawo nti bano abatalina byakulya babalemesa okutambula ekiro bubaleme kulumba naye ne batulaga ka vidiyo abavuka 20 abaluma omusajja wali ekamwoki nga kukobiro nezipikipiki nga mulabye alina akasente so tebajja kuwummula okutuusa nga mwe abagezi muvuddeyo tukole ku nsonga ezinayamba okusaasaanya ebyo obwobugagga ebirabika nga bitono buli omu abifunemu n'omuntu asembayo alabe nga bwe mba sifunye leero naye afune essuubi naye kasita omuntu limala okuggwawo essuubi guno omulembe gw'amaanyi Museveni kyetugulabyeko ekisingamu obukulu ddiiru kati buli omu ali mu ddiiru ddiiru kitegeeza kyali badde ffe waffe mu byenfuna baddiira bali eri muguni mu stock exchange ebitali nnyo bya wano kakati wano ddiiru kitegeeza olina okugenda okufuna ssente ez'amangu ate siri mu ngeri entereevu oyisaawo ki kunonya yes guno mmanya ne gwa kasimuko kalina dusobola okukola ki ani gwe tunyiga kugamba noonoonya bw'olinnya ku bigere by'abantu kasoba nga waliwo ekizze musawoyo tukyali ne Harold Kaija twogera ku nsonga za ggwanga tetuvoola obula twogera ebyo ebinyiga jajjaawo naawe oba byofunamu gwalowooza nti oli bulungi Harold President Museveni mu wiiki ewedde ina speech gye yayogera ng'alaga nti agenda kufuula Uganda eno mu 2040
2040 agenda kufuula Uganda eggwanga erigagga tuve mu miliyoni 50 tugende ku miliyoni biliyoni 5 tugende ku biliyoni 10 bitano yes biliana okuva kati bwe mbala abalandoza waliwo 20 years tekikyawera ya 16 President bw'agamba nti agenda kufuula eggwanga lino eggagga mu 2040 kitegeeza akyaliwo abakugambye kati olewa myaka 8 kugada 16 tekuba 96 kitegeeza President Museveni alaga nti talinaawo nteekateeka eraga nti agenda kuba waamu mwe bakayija abaagala obukulembeze okuyingirawo kiki kyekikulaga ku njogera ya President okusooka si kituufu bwe twagala bwagazi ekituufu kiri nti ffe tulina bye twagala okukola tulina eggwanga bwe lifaanana etwagala okuba nalyo Mwai Museveni tabanko na plan ekulaakulanya ggwanga lino tabanga nalyo nakyogera emabega abo ngaalooza simwagala bwagazi emyaka ndowooza oba ng'esatu bagiweze 5 n'agenda ebusoga eyo naga twajja tetulina pulaani ya byanfuna pulaani gye yalina ne mu kitabo kye yali yakununula abantu be nali nja kununula abantu bange buwambe bwe baalimu abaali benjeera nga tebalina wankalakkalira wabeera so ekyo mu kitabo kye bwe kiri teyayogeraho ku byanfuna kati bw'atuuka wano abazungu ne bamubala ne bagula banga omukisa kuba mu 1985 baali bataddewo banka y'ensi yonna gye bayita World Bank San Francisco banka y'ensi yonna eyo baali bagikoze okugenda okuddaabiriza eggwanga lya Germany nga bw'olaba gye bayita World War nga zaali ntalo za nsi z'e Bulaaya ne bazituuma mbu olutalo lw'ensi naye nga telwaife terutukwatako twayigira bakifuula kirane ne bakikuyingiza kakati ne bagamba nga gye baagala okuddaabiriza era mu mugira zi marshal plan na biki okulaba nga baddaabiriza Germany reconstruction of Germany era Germany bwetambulako akabanga negamba tukoze eki tumatidde ekyaffe kimala kakati nga ne bayita basaa kuggalawo bayiza kuteekawo banka negala olwokuba nti kati ne batandika okunoonya wa gye bafuuka relevant wa gye bafuuka ab'omugaso abantu abamu tebeebuuza banka y'ensi yonna ani sente zeekozesa ezijjawa kuba mbadde ngenda naye kikubuuza nti teri akibuuza sente ezisinga obungi tulaba World Bank yawoze Uganda banka y'ensi yonna erina amakampuni amagagga n'abagagga abagiteekamu sente by investor which means they are making money baagala sente balina n'ebirala bye baagala kakati ne batandika ze bayita structural adjustment programs kakati ng'ezo buli agamba okwewola ze bagamba bukateekateeka ebyenfunayo mu ngeri bwetife tukole ki tukuwole ku fensi bw'oziraba olanga kye bali mu kukola gw'ogenda okifunamu mulimu okusala sente zo gibayita devaluation okuzisala batya devaluation ng'ogamba esalako 0.2 biki biki devaluation mwalimu okusala ku bakozi okusala ku ensimbi gavumenti zeefulumya mulimu okukkiriza okutunda ebyobugagga by'ensi
privatization gune program bagita the Washington consensus n'okukkiriza ebitongole eguni amakampuni agava ebweru okuyingira mu economy yammwe nga tegalina bukwakkulizo yewayagalira eyingira nejeyeze era kyova owulira tuyese ba investor tubawadde tebagenda kuwa musolo naye wano ewammwe oyina akola bizinesi yemu nengawo musolo tugenda muwe ettaka abakozi be tebagenda kuwa musolo ewuwo bajja guwaki gye bava ojja mukkiriza okufulumya nga sente ze bw'ayagala kaakati ne babagaana n'okussaawo sente z'ensalire abakozi kubatandikira kaakati awo ne kiba nti ewuwo omukozi bamusasula emitwalo 9 nga mpula mu factory omwezi naye ng'eri ewaabwe olunaku omuntu akola milioni 2 mu kino ekitabo kyennyina abakira the globalization of poverty and the new world trade order ono akinyonyonya akulaga mu nsi eno gye bagenze basiga obwavu kati kampuni zaabwe ne zongera okukola amagoba nga babaga nti babawadde obuyambi naye nga tebalina buyambi bwamu bwe bakoze factory ze baali babagamba bo bwe bazigula kuba mwana wammwe temulina bagagga basaba kugula factory ziri nnene bwe ba mulimu ekyuma kye baagala ne bakitwala bwe ba tekinologi ne bamutwala ne babagaana okuba ne zi commercial banks era no Uganda Commercial Bank we yagendera era